Jebale jotusake chimwa jebale jotusake chimwa cho usabanzi jja mu chimwa oli babaleta batya ekimwa cho ekimwa voice note obwatambula nti engabana yabasumbwa nawe tewafuna sente twafuna nenga manyi nti family buli family eberamu era okuyomba ebizibu byayo buli family eberamu era nga naawe waka ne mukazi wo mukola ki mufunamu obutakkaanya naye mumala ne busolovinga in fact yali tebampita musiraamu mweyo video abantu mwe bantumira musiraamu eyanchakeerako abantu mwe bantumira musiraamu kubanze nali DDT Y-boy saazanya just kyenakola nakubya bwe kubya kifaananyi nokipostinga oyizo butakipostinga kati mukama we yakiraba Miki laina kyeyanyega kati Miki yovaamu owegattako ekyaddako kyenaddamu okulaba kunzija mu gurupu ndolaba Sibian followings nze kan followings kati kyangu ne mu inboxinga ku WhatsApp by then nangamba sirimu nafulumyemu naye ani agamba Sibi yakola atya mbu yafulumyemu ne by then nga talinyanga kuyadde baaso gende pakuwaki esimu kasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga kale ku mukutu kwe tuli cruise exclusive Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira nyongero kutegeeza nti waliwo enkola eya Mogo smartphone loan. Mogo smartphone loan bano nno bagamba nti osobola okufuna essimu bweti Infinix, Tecno, Itel osogifunira maama bwoba toyinaawo kasente osasulako 28% ate essimu ne bagiwa maama gwe noobanga ate osasula mpolampola ebika by'essimu byonna gyebiri genda mu dduuka lya Tecno lyonna lyosanga edduuka lya Airtel Infinix lyonna edduuka lyosanga ekintu kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo Mogo smartphone loans kwe tugase ne bannaffe aba Modern Tiles bagamba nti tiles zisinga okuba ennungi mu kaseera kano ate mpangazi tiles ziri ezaali zimasaamasaza gwako ne waliwo tile gy'oteekamu waliwo tiles Haji Bakalubazi yabaddandaga za Modern Tiles naŋŋamba Alan zino tiles za Modern Tiles nnungi nnyo nange nazaagadde ne mugamba Haji ekintu kiri kiti kiri sauti munyonge ya munyonge balina amaduuka ku nguudo zonna eziyingira Kampala balina amaduuka ku Jinja Road balina amaduuka Gayaza Road balina amaduuka Entebbe balina amaduuka mu Kampala wano mu industrial area Modern Tiles obo bafuna bulungi nnyo bulungi ddala okitegedde teweerabira genda n'osulako ku Windsor Luxury Apartments ekintu ekibanga kitambulira ddala bulungi nnyo awo eggaluga musajja wange Uncle Daudi nkutumiddeko nnyawo mu America ndowooza n'atera okujja okuyingira eggwanga abe ng'ate akoma watubuuzeeko bwajja wano tujja ne tula n'atubuuzaako ebintu tulanga bitambulira ddala bulungi nnyo bulungi ddala. On the show today ndina omuvubuka abamu ku basinga okutrendinga mu content creation bafunyeemu tebafunyeemu ekintu kino bakikola for fun yo waaye twawulira nti baayawukana emabega kaawo baakuba akayimba kwa twakutegedde ajja kuba atubulira ni gwe baategeera bigambo byali bingi nnyo saawa zino yakubye oluyimba baluyita gy'otuusaako ekimwa luyimba nalwo lutrendinze ku TikTok lufuuse olulala is venturing into music industry ayagala kuyingira music industry yasanze challenge ki yo waayo obulamu butambula butya yo waaye becoming a content creator ku TikTok yayingira atya onfuna bulungi nnyo
kale ensonga ngezo tugenda okubanga tunyumyako olunaku olwaleero sanyusa okulaba ssebo kale mukama wange nawe okusinkana oli otya musiraamu alhamdulillah nsooka okwebaza katonda asoboseza okubanga ate tusinkana olunaku lwaleero tunyumyemu obulamu bugamba ki obulamu si bubi butambulira ddala musiraamu oli musiraamu ndi musiraamu bakuyitani bampita Kaule Sharif nze no bulijjo mumanyi ekyamusiraamu otula mu kituule kalakita bakyamwe muslim as well buuza kuba tulaba batulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muli mutya olina following yenkana ki ku TikTok nina 1.3m 1.3 but natera okutuuka mu 4 ogiwereza mu bbanga ki kyakutwalira bbanga ki okuweza kadde kamu mu emitwalo 3 egy'aba followers ndowooza kati kigenda emyaka 2 kyakutwalira emyaka 2 singa oluzinga akawunti eyo obulamu buba bukomye buba tebukomye lwansonga nti kati already katonda atusaasira oba katonda yansaasira mu bantu mwendi kibeera hard singa obanga just ezebuzi but obanga okikoleredde automatically osobola okuggulawo endala nayo netambula cause following yakabi but all in all content kyekisinga obukulu okay. So you a content creator, are you proud we bagamba nti you TikToker waba mutebakyagala ndi proud okumpita TikToker however much I'm a content creator because TikTok ye makings to become a content creator. TikTok eno gifunyemu ki TikTok eno gifunyemu ebintu bingi nnyo tutandike bwe tuti ojotya ku mukutu ogwa TikTok era tujja maliriza ne TikTok ekyusa eti obulamu bwo era emabegako wakyerabako oba wakyerabamu okuzannya comedy katwatandise okuyimba emabegako weerabako okuba omuyimbi oba olina wakola ebintu ne bigaana n'obita nekimana ekikutomera butomezi so obulamu buno ojotya okuba mu maaso gaffe mu maaso gammwe ebyaddala mu kusooka nze serabangako nga ndi comedian tekimbeerangako mu bulamu bwange yadde mu bwongo bwange nti ndibeera comedian nesanga nfuuse content creator nfuuse comedian mu ngeri eri funny nga ne mu bwongo bwange tekibeerangamuko just nali mmanyi kubanga ndi buto nti nina okubeera sita ng'olola baani nga nerabanga omuyimbi kati gwe mubayimbi abakuinspiring abe walabanga basitanga ogamba kale oyo yali ani nga yakusigira ekifaananyi Kenzo Fikfamaker abayimbi bangi nnyo ng'omanyi nti era ng'oli muto ekyo oba olaba naye nga nze neeraba nga simanyi kiki ngenda kukola naye nga nze manyi nina okuba sita naye nga sita ng'omuyimbi so lukya kati lukya nali ndi awo waka mukwano gwange ajja bamuyita Charles angamba muganda wange ye yali nnyo ng'ayagala nnyo Miki by then ndowooza awo mu covid kajjanga muganda wange okimanyi nti Miki yazze twali tutundatunda engoye manyi edda twali tutunda engoye genda n'osubula engoye mu wino kuyiriba n'ojja n'otunza abakyalibo nga okimanyi nti Miki yazze nangulako engoye ngamba nti okakasa nti manyi nali mpeerawo kibuli kati ngamba ate kati nekyo yaŋŋambye bwezanya content konzo kakasa ye kati yakolayo ka video ne kamuwa abakalaba bali 10 nangamba bannange TikTok erabika esasula sente nsaba nkwatiyo ka video akalake nasosokola okalaba kakubyo 10 yakola ne Miki akakola yekka ne just nti Miki ali mukwano gwe so yali amwagala nnyo because obanga muri bavubuka natola muvubuka munnammwe ayina wali automatically ayina ku inspiringa kati nze Miki yali kyali wange naye yali kyali wange so nangamba jango onkwateyo ka video konze nga tugenda mukwata ka video konze nange nkwatamu kati nga ina byakoze biri just biri fun nenga just okwata bukwasi muntu atekeyo nemugamba nange nkwatayo nga mazo mukwata neka video ke nasoko kola saka teekayo kuba kali kawemula nemukwata then netandikirawo nateka ka video ke nateekayo twali tutambula kukuba nga njogera neka kuba abantu abakala bali 10 konze yaddala nsobola okutandika naye nenfuuka wakabi ng'olaba bangi 10 ati 10 gwe abantu 10 bamanyi gwe
tebafunika ku app eyo kubanze eyo app nali na signinga nenga just ntaka kutest video zange timubadde ko birthday nokwata ka video nokaterekayo nganze nziterekayo buteresi nenteka neka ku bantu 10 nenkola akalenkera nekampa 2 konza awano sivao kati nga tukola okola kunyumirwa because oina bola babakola ki abakola yeah mpola paka so how nze okusooka okulaba obulungi oba n'abamu bakola muka video ke mwakola ne Mickey nga gatojja kulya enchakeerako and we believe oba tusobola okugamba nti Mickey yako kickstartinga oba naye bw'okibelievinga did Mickey kickstart your career ey'okuzannya comedy era ojja otya okuzannya skate eyo ojja otya okubeera mu skate eyo kale nzenga nkugamba nti nali nzanya ebintu byange era nga abantu ku kyalo bandaba alaba so by then nali nkyasoma nali mu senior 6 when natandika okuzanya ne Mickey nga tuli mu kumaliriza ebibuuzo bya senior 6 so nali waka kyali wange omu najja naŋŋamba mwana nasaba ba Mickey bazanyire eno ekibuli so nabasaba baddamu okuzanya bampite nkole ki nzanye kati bampise olaba otya tugenda ffenna kati ko lunaku lwennyini waaliyo edduwa ku kyalo nga tulina we tugenda okulya emmere konza ago oba ogenda ebyaddala oba ogenda genda nsooka kulya mmere so nga waliwo edduwa nga bakuyise ayi just kukyama kulya kamere genda kulya mmere otyo bamukubira essimu nze temwe agenda sooka genda kulya mmere gwe genda n'agenda nze nengenda like kudduwa nentula kudduwa ne bajjula emmere n'akomawo nga tuli mu kulya n'agamba ntuuseewo kati batandika okuzanya saa 11 ye yagenda saa 8 so n'abeera paka saa 9 nga tebatandika nadda kudduwa ne tulya emmere etegedde twamala okulya emmere konze katugende nkola eki nkwerekereko kati nze nga siina pressure ya kuzanya na Mickey because nali nkola ekintu kyange nfunayo abalaba 10,000 15,000 omutwalo nga njagala ozanya naye nga saagala kusaba muntu nga nze muli mutima ninamu kiri eri nti wemba wakuzanya naye lunaku lumu nja kuzanya naye because yali tatuukikako ng'omulaba eri nga waali okumubuuzako obubuuza buladi nga amasanyalaze gayina bapokino nga bali awo bagadde basaidi kati ate nga nze mulamu bansaganya ebintu byakwegayirira so nga ndaba mulabe ku kyalo kati ne tugenda bali betaaga abantu b'extras mwali ku kyalo kyekyo Kibuli nawe oliwo ekibuli ndiwa Kibuli ekalo kafe so kati bali betaaga extras ngono gamba nti Alan Cruz inayo video betagamu abantu nga 10 so tutukali twali banji nnyo mazo tuvudde kudduwa mazo kulya emmere tuze nga tujumanaga nenga muri banji nnyo ayavira nga kinnumye kutuganda akutwalira mu banji namugambo wayi londa ko bweyagala kati mukulonda mukusanange nokola ki nagontwalira mbali agenda kuzanya ka video kali ka taxi so mukuzanya omayinze ngeri je nali nzanya because joko mu practicing ekintu ofuka perfect kati mubali bonna nga bo just bagira bujizi ngono ganti balaba muntu wakabi kati bagala nabo babereko muki wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty mu video nze bwe bampa video okuzanya nazanya to my best ye video ya gundi ate nga tetunatuuka ku eyo ya gundi ya mmere yanchakeerako yasoka yali ya taxi nazanya nnyo ne nefuga skiti ye mwenzo lowooza nze main ngate ye main so nangambira ono musayinizi Mickey nagamba kati ono musayinizi bado ne banteka mu group ye kuba aina group ya crew ya nanteka tugenda kuba tuzanyanga naawe da video lwagiteekayo naye kuba ya taxi
then kati tuddamu nga buli lwa Sunday tuzanya buli lwa Sunday because nze nali mundi mukumaliza ebibuzo bya senior 6 so nali free ntandika kuzanya mpola kati Sunday yaddako twazanyire ya musiramu enchakeerako ne wambira dda TikTok kasoka tulayo kwa video yako aka enchakeerako aka Mickey ngali ne musiramu ketwogerako ka video kanyumira nnyo abantu ka trending nnyo mpaka aweza milioni 10 ate tekaweza milioni 10 naye ekintu ekitambudde ka video katambula nnyo kale bakakolamu nnyo challenge nyingi nnyo okay katulayo ka video kano then to come out of our Aye, Mickey seems to blood clot funny, sweet like pancakes, you know. Connecting. Yeah. Never mind. Someone. Wanji Msira enchakeerako agambye ki enchakeerako Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. So ka video keko and I believe nawe Joli ofunya akamwenyu. So mmalozanya ka video ka trendinga. Mfukira da katika buli wempita. Musiramu ozanya ne Mickey. In fact nali tebampita musiramu. Mwe video abantu mubantumira musiramu. Yanchakeerako. Abantu mubantumira musiramu kubanze nali DDT Y-boy. Ngabo weita. Neita. Era nkufajja ngaliyo DDT Y-boy. So webampita ne bantuma musiramu mu comment. Musiramu. Mickey nangamba naye erinnya wandibadde olijjako. They did it to Y-boy. Ne wayitira ddala musiramu. In fact yandetere yankonvincinga okubanga nkozesa erinnya lyani lya musiramu. So nengamba asijja dijja ko lyonna kanzijeko Y-boy ndekeko DDT then ngateko musiramu. So mumpimpi bo akwogera ku brand Mickey seems too funny. Oyinza jogera ko otya eri career yo. Career kugamba ya playing a role mu career yange nti yampa amaaso g'abantu. Mickey seems to be funny. Era mwebaza olwekyo ekintu because yampa amaaso g'abantu nti nali nkola ebintu byake but nga onoolaba era omwana azannya ebibye. So but yan starting kugamba yanyanjula eri abantu yampa introduction eri abantu ya. So ovota ku Mickey ogenda okutandika okubanga oba oli awo okola ebibyo. Kati nze nazanyanga ne Mickey nga nkimanyi nti ndi mu kuzanya naye but nze ng'omuntu nga nkimanyi nti ndi solo ndi nzekka ngonaga nti zanyamu naawe. So mbulamu naye ngamba kati kenzanye ne Mickey njagala nzanyeko ne ba TikToker bonna bazi nga njagala nzanyeko na buli TikToker content creator. So yali aim yange. Kati nga ndaba Jose Chakala ndaba CB. So natandika okuzanya ne Mickey nga kikuteyo ne inboxinga CB namba yo how are you CB musiramu azanya ne Mickey nagamba ya ndaba ebintu byo because erinnya lyo lyakwatira wediti ne litandika nga bampita musiramu nzanya because nazanya nga wa Mickey ngate nange wenzanye wange sazanya wa muntu wa Mickey wokka nzanye ewe ne wange netekamu amaanyi kati nagenda olaba Jose followings sinamusinkanako ndolaba CB followings nze kan followings kati kyangu ne mu inboxinga WhatsApp by then nangamba sirimu nafulumyemu naye ani agamba CB yakola atya mbo yafulumyemu ne by then ngatali nyanga kuyadde baso gende pakwachi ale yakola baso oganyumidde nnyo wine boxinga CB nakugamba atya gamba hey bro njagala kuzanya muko nawe nzanya ne Mickey nze musiramu gamba hey bro I know you but zanya wa Mickey nga nawe ozanya ebyo konze ya bro I do it
nyamba den sabazanya muko nayo ko yeha tujja kuzanya naye siri muko nafulumyemu naye we nadda nja kugamba nemwe waza bitega tata ne yanza ne tata ne yanza ne yanzige za obi wait ngolo sibi yali afulumyemu atenga mpuga yaranya ngale baso gende pakwachi kama wali mukwa seba akuvimba but it was worth it. I know. So, ye muntu ekagwe na inbox kalinga wakati bawe biti. Asokeveso nyweza nye byange. So time webanga etusa nganja kuzanya na buli omu, jezanya naye. So ndusenga tukole bintu bya filmmaking. Tukuba nnyo, twakuba nnyo go kyo mumanya. Tuzanya video za taxi, video za zokwanjula. Kati ngano gati ku kyalo kati omanyikiddu, manyo soka kuba kyalo kya mmwe. Anga bwe mpito zanya ne miki, zanya ne miki. Lwaki kwa collab nawe n'oteeke uwo omanyi obuli obeera n'omuntu batandika okutekamu ebigambo lwaki tozaire lwaki takuwa ye nawe akuwe kuba nawe okola kyamaanyi nnyo in fact page gwazanya gwazanya gwe maanyi okimanyi n'otabeeramu nga tonaba kujja yali takola ebyo bintu byonna babigamba teri kye batangamba kuza n'otukwesera ng'olaba nawe liki walimanya naye savemba babingamba nga bati seraga like nentuka nendaga nti ndi wakabi so nengamba kati nzanyeko nani omulala gondi sibi we yangamba bwatu nembizikiza nsanga nzanya nani nemiki kati lumumba walo neiba wange ngeje nzanya nemiki nangamba ha ukimanyi nti Jose Chakala mukwano gwange kunzo kakasa nti chali wange bamuyita Sunday twali tubeera naye nga neiba wange nangamba okimanyi nti nzanya ne Jose Chakala mukwano gwange nnyo ne namba enjina namundaga naye kamukubireko waneeno namukubira teyamukwata teyamukwata naye mukwano gwange era yampadde programu ekyange nagenda nzanya naye konzo kakasa nti ye n'agenda nakomawo nangamba nzanye naye nampa ne suuti yakomawo ne suuti Jose yamuwa esuuti nzanye naye nandaga ebifaananyi nga bali bonna konze okay kati ninakoze solo because aim yange eri yakuzanyako na buli muntu yenanga wakabe because mbadde era nzijamba kola ki mbalaba kati lunaku yali addayo ojukira omuntu ayagala naye kulaga nti kiwa amaanyi nangamba ayi yantuteye uwe era tugenda kuddamu okushooting akonze lwogenda zikiriza nkulekereko just tomagamba kintu kyonna yangamba kuba kati yangamba munde gwasiko yagendayo yewulira bo banjogerako ti abate oli musiramu azanya yazanya ne miki nti azanya kati anyumirizaako nti bakola ki banjagala bandaba konze tugende ffenna netonjogerako natubagamba nti tugenda naye tugende ffenna kuya atwali buzibu ngenda kutwala nga tulinnya akabooda katukutuku nga tujja nga tutuuke waka owaba Jose yabeera ku flat manyiwo so tutuuke waka ndabe waka wakabi kalina nga kituufu kinti bannaye ono ye ayina sente lanjirodiwa ddala natuuka nga mayina apartment ye natuuka munda tukonkona tuyingira tutuula mu ntebe Jose eyasooka okujja yali pastor by then yafulumayo mu kisenge najja mu ddiro nandaba naddayo sibbi nafulumayo naye nandaba cause lwali lunaku lwa kushootinga so baali bazze nga bakuŋŋaanya naddayo kati Jose najja kati Jose mukulu ndabaye antunulira bwachaka ono si ye musiramu nti nambuzaako nasanyuka nnyo bano ne balakubuuzaako no like bandaba oli otya ne baddayo ndaba nasanyuka laga gwe musiramu wazanya ne miki oli otya nanta nadda n'oli embeerawo nawe ne mbabuuzaako then awo wenatuukira wenatandikira kugamba balaba so boto bw'obalaba olinakutewankana Jose nali njagala okuzanya naye ne bangamba tulujezanya naye munnange kuba oli under someone koza nze nzanya nzeka koya oli under someone sijja kuzanya ayinza okukola ki okunyiiga mbanga ate soogedde naye ate nenzanya naawe so nga nze sibimanyi nengamba okay kale saazanya just kye nakola nekubya bwekubya kifaananyi nokipositinga oyinza obutakipositinga kati mukama we yakiraba Miki layina kyeyanyega kati Miki yovaamu otawegattako ekyaddako kyenaddamu okulaba kunzija mu gurupu kunyiga lefuti mu gurupu y'ekika
Kwarongo postinga kifananyi. Lwaki postinga? Anyiga left mu. Ngolodde ko oli musanyu. Aya sanyu gali nina. Oli manyi. Nsinka nyuma inga onoga nti omuntu badde jjo omulaba. Kigeze lobera fani we. Kyaddamu okulanga nga mu group nvudde mu kyekyoka. Sina kigambo kyonna kye nawulira nti bakina kiri abula mu group bakola ki? Bakujjam. Manzi jamu. Owuliranga obulamu. Enkube simu awo nakubira olwo bali bayita toko. Olwo pokino then toko. Yali azanyanga afande. Bana ebuzibu ki? Amba munange tiriyo de janga tevudde waji. Wa munene naye walina bye wakoze. Sena koze ki banange. Ningamba Fadix episode yali atukwata fenna. In fact yali tandika kunkwata. Abulanga akwata Mick ne Jose. Ane bana sina kinakoze sazanya nakola ki? Nakuzanya na musajja. Fadix nagenda ayogere nabo. Tebanziramu kintu kyonna. Konze kati nno wano. Nawuli omutima gufa. Kitegeza kino Jose kyabadde ayogerako nti asijja kuzanya naawe nasose kwogera nani na Mick. Kati nze nali mmanyi zanya ne Mick ng'omuntu. Abula sizanya naye nga mukama wange. Aha, nze nga simanyi nti ndi mu kibiina okitegeera. Tewali nti osasulwa nti bamunya contract yoki. Yep. So kati awo na then kati awo envira ku Mick. Oluvannyuma lw'okunzija mu group ne bangamba netonde. Tokoya ngamba wetonde. Koze nakoze eki ekigeno kunetonza. Naba goyogera mukubire Mick. Samukubira ngamba why? Kasamba denzanya ebintu byange bulijjo. Let me continue. Ate nkoze eki. Osala camp bwotyo. Osala camp. Ngakugenda kiroto kyali kyakuba nganzanyako na buli mbi konze nali netwala nti ndinzeka. Oba mfuna alani. So nga simanyi nti nsobola okukola ekintu nemako gwenkola ki? Gwenyiza because wona buli oba okola ekintu obeera we focusingako gwenga ki? Ng'omuntu. So then was the end of me. Kakuluma. Tekaiza butakuluma yo kujja mu group gwe. Yabasita. Nga ntambula ne Mick nga bampita. In fact twatuka ekiseera nga Mick nange comment tuzigabana mu video. Because nze kati wembanza nyanzanya to my best. So ngandabira ddala mutufu bulamu bufunze kati. Basizanye na Mick ngenda zanya nani? Akafaananyi nti wabula kadeditinga yokko. Nakaleka yakafaananyi. Ne kati gye kali. Nakateka ku gundi ku status. Nakateka ku status si ku platform ndala. Then kati nenkubirako Jose. Bana alimfunye namba ye. Tosobola kumusinkana n'omukola ki? N'omuviira. Nova obuvinga tufunye namba ye. Mukamwe mwana. Neko ekifaananyi kye nekubiza naawe nga wangambye nti tojja kuzanya nange nga ndi under someone nga tosose kwogera naye. Munange sibitegera naye cheka banzije muki mu group tinzo okutaddamu kuzanya nabo naye oba ina video yonna osobola okumpita because tewali kati muntu agenda teeka mu mbeera nga lulicho badokola ki kyo badoti ako ye akale tewali buzibu naye nja kankukubire nanzi jako teyankubira teyakubira mandi awo sibbi juga twako madogo gale sibbi. That very night ngankubira musiramu ampuliddemu waliwo ebituseewo naye tugenda kuzanya fenna tugenda zanyamu fenna so enkya wetegeke ojje makindye tuzanye konze kale kumaki yangamba jangu kusaawa nga 4 najja 3 ez'okumakya so ntuukawo awo makindye awo olaba ku bitaala awo katoloka petrol station akali awo ntuula awo nalinda paka saa 9. Kubasa meka? 3. Ez'okumakya? Paka saa 9. Ngani akutuziza? Sibbi. Tomukubira. Omukubira naga ndi mukujja. Ati yotosa muteka ku pressure because omanyi wale tusekawe ngekintu owira okyetaaga just kugamba nakikola natandika like nzanya mbyange netukesa nefuka passion. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Ngenda kuzanyako ne CB. Nga asabula bitya nga wakabi.
Okitegeera. So nalinda okuva saa 3 paka saa 9 ninda sibitoka. Natatuuka. Olumoloke eyitawo. Ebiseera balina market exchange yoze. Kati nga simanyi bayanyo. Nga manyi ya CBC byalina motoka nga buli moloke eyitawo bweti. Paka saa 9 n'atuuka. Kati ate n'omubuuzo badde okola ki? Asanyuka musanga majangu tula mu motoka netugenda. Awe machi ndi awo barracks then waliwo kikulu ekikirira. Awo twatandikira awo twazanya video twazaali 3. Yap zonna ne zikuba. Awo natandikira. Niwegata kusibi. Nzenze nasoka zanya na sibi kugama mutudi bulala. Then kati nazanya naye tuzanya video nga 3 ne zikuba nnyo. Then awo kati ntandika kuzanya ne Jose. Pola. Yeah. Nganange bwe nkola ebyange. Gwani asoka kushooting. Nali nali shooting nalinanga muganda wange waka. Nalina akasimu kange kali ka Docomo. Kaina amanya mangi Docomo, Aquasi, Sony. Goracho wakosa FedEx. Nga sente zineze mukwasa jukire ebisera nga musasula. Nino musasula okukwata. So ngateze sina sente nawe. FedEx. So nga nina ka Docomo kange. Segera muri FedEx gwa shooting nga musasula nga gwe. Gwa shooting. Aye, gwa musasula. Mana kanja ko FedEx musasula nga FedEx. Patricia naye asasula FedEx. Nekata awe bisera byadanga bote bana bakujja kutandika. Okay. So in fact gondi pastor yansoka yansoka bajo yininda. Kujoine okutandika kuzanya ne Jose ne CB. So nzadda kokolaje okujja. Kati nayi nange simu eyo Aquasi jankugamye n'amanya amangi. Nasoka kusanga Alan nkwata muko. Nzanya mu abwenzanya. Nembwe editing iraze kenyini. Nenetera mu ne sound. Ndega ku TikTok. Era mfuna balaba omutwalo video negeze kuba emitwalo ebiri. Muganda wange. Ngesanyu lyembera na joli manyi. Nenze nange video yange yasoko kuba 10 lwa views. Nagamba kikino kye tuliko wano. Niko bano omutwalo bamanyi. Nakola kasiketi kama Brighton yakasoko kuba ku Facebook, ebisere Facebook yaliko. Kakuba 10,500. Ai. Anti nze nagamba wano sivaako eno yeteke. Ofuse superstar. Nagamba wano sivaawo. So bwekito bwe kyali. Nebyo biseera jukira nakamala senior 6 sigamba nti nkola nengo enoteeka mu transport okuva ekibuli ojja ku shoot. Omali oteeka mu transport oddeyo. Bwe defining character ya Musiraamu eno. Musiraamu akola ki? Ono gozanya. Gozanya. Oji profiling what like for someone who has not watched your character yet Musiraamu yani. Musiraamu ona akola ki mu comedy? Musiraamu ye musajja omwavu ali ku kyalo azunga obuzunzi n'amaka tagasobola yazaala omwana ku kyalo tamulabirira abamu bizibu buli ssaawa tafuna nko mirembe buli kyakwata kugabalinga gwe balogwa okusiraana ate ye kwegamba tayagala kukola ayagala okulya oshegera yabeera mu bizibu generally always. Ani akuzimbira character eno? Nze yajezimbira. Gwa jezimbira. Eno okwongera mbino ngovude ku kile chamiki. Echamiki atende kye in fact nature yadde okumpita Musiraamu because nali nyambala ka kofiira. Manyi twali tukola ebibuzo bya senior 6 ne bansalako enviiri. Amanyi twali tuvimba kati nali prefect kusomero. Nali chairman council. Kati nga nina ne office sebo kati nga tibatugamba ko ngosala enviiri zoyagala. Kati olwo omukazi yatuswama tugenda mbibuuzo. Najja nampisawo makansi. Nengenda mukunsala enviiri eri yansala ate yamalako mmale. Kati nga ate jjukira obadde kusomero oli wakabi okitegeera gom prefect wakabi waggulu ate oyo tosobola kuba nakawala atanga obuvimba. So nensaba kyali wange bali bamuyita Asinani namusaba kakofiira. Obumu ku kofiira bwe twali tuwamba abaana ku ssomero kozi kusomero twali twambala obukofiira nga bwa white. Naye nga kati oli wajja kalimu kalakala okakolaje okawamba. Namusaba obumu ku bwe yali alina yali Ed Boy n'akampa n'enkambala.
So kati natandika kuzanyanga kinyambala because sagala kawalata kalenga kakola ki. Akofira ko yambala. Twawamba kawambe kusomero. Ate kanzu. Kanzu yo yali yawaka. Ne saati yali najigula boguzimu wa wine eyo. So TikTok eno. Eri omuzadde abatulaba wa. Muzanya buzanyi kinyumo. Mukola bukozi munyumirwamu. TikTok eno mumufunye muto kusiga. Bategalimira mu business nga tayina tafunamu. So kale mbyaddala mu kusooka yali passion nti kintu kyagala bwagazi ozanya kunyumirwa. So kati ebyatuka ekiseera ne kituka ekiseera kati ne bikwatayo. Kisitwa nti nefuka business. Yeah, TikTok eno ogikwata obulungi ngogikozesa in the right way. Egifunamu. Ofunira ddala no sente eza ddala. So ofunyemu. Funyemu. Kicho yinzo kugamba nti kale mu bulamu bwange ng'omuvubuka right now. TikTok mu byenfunyemu living obulamu bwe buti nina kano kale. Oba ndi mu bulamu bwe buti. TikTok kale nfunyemu sente. That's one. Funyemu. Tosola sula njala. Asobola kusula njala. Wensula suwabi. Nina baganda bange bensomesa. Ne muzeeyi mbawaayo. So siwendi suwabi gwe ino mmanya. Sijula. Ngono ganti muvubuka kuba ndi muvubuka nakamala okusoma. Basi sijula. Kicho okola ngojieko TikTok ekirala. Nkola ku Kyamuka TV. Hey. Okola sana. Na program je nkolayo ya Toseka. Era content wise. Like about content? Yeah, I supply them content. Go. You want? You paid? Yeah. Okay. Oba wanga bano busikiti bamwe mukolo obati. Yeah. Mutekayo nga tuli bulalo oba otekayo nga musiramu. Nganze musiramu. Nagwe musiramu mukulu Osmani. Mukulu Osmani. Jali. Okay. Tuline musiramu tunyumyamu awo. Tunyumyamu wano naye embozi etambula mpola. Is a famous TikToker eyekolya busikiti bwe. Obulamu butambule mpola. Ekyoto kiriki. Ekyoto kyane. Kubanga nza mu kubasinga. Mu comedy industry ne mu music industry. Mwagenda ne mukola show ya tuli bulala. Je mwakola kula Bonita. Sheyo gwenga kugwe ya meaninga ki? Omusira. Sheyo era kicho jukira. Sense jukira. Tukitwala enti kati byonna twali tubikola emabega. But yali ndowooza kick off yaffe ey'okubanga ate kati tufuuka baakabi nnyo. Ntaliva match twazannyanga ng'abantu batulaba nga onolaba omuntu nti azanya comedy nosigala ngo scrolling kati kyatwetera abantu okutuwa amaaso ne bagamba nti tuli bulala kyeki bebaani ekitegeera. So yali tukitwala nti yali start off yaffe okubanga tuli tutuuka wano we tuli kugamba meaning like yakola kinene nnyo mu bulamu bwange because abantu abasinga bali balowooza byakuzannyamu nga tebamanyi tusobola n'okukwata omuzannyo tuguteeka ku stage. Era kyabeewuunyisa nnyo buli omuntu yagambanga bagenda kukola ki because abantu abasinga tebakkiriza nti tuli fane balowooza sound effect ze ziri ki so nga ate ffe baba creatinga buli kimu gwazannya gwa crackinga joke okitegeera just effect ogiteeka butesi nga ologa nti mu firimu bateekamu sound ki ani yawandika omuzannyo gwe mwazannya omuzannyo Tata Kimbo gwe mwazannya kula Bonita gwonna okay yaguwandiika. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera
kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne dstv saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 mukaaga noti 2. Voice note obwatambula nti nga bano yabasumbwa naawe tewafuna sente twafuna naye nga omanyi nti famire buli famire ebeeramu era okuyomba ebizibu byayo buli famire ebeeramu era nga naawe waka ne mukazi wo mukola ki mufunamu obutakkaanya naye mumala ne busolovinga naye nga gwe akasente wafuna ki wafuna nze era ndi satisfied because yonna wenkuzzaako emabega bino ebintu etwabikola kufuna sente omanya kola ekintu kati ng'onyumirwa nga nti nze nali baana bato katulawo bakikola nti n'okuwegatta tetwegatta nti twegasse nti jangu kati nga nkunyonyodde sitole yange ngeri gyejja okwegatta mutuli bulala buli muntu kuzannyamu nga nogamba nti kuzannyamu kwatiraako Jose okitegeera ana terinya tuli bulala abantu be baali tutuuma naye nga eŋŋombe Jose yatandika okugireeta nga buli vidiyo ateekako tuli bulala kano kali bulala so nekigenderawo nekitrenjing era musajja wakabi nnyo Jose ani head wa tuli bulala family ngera family tosobola kubeerawo nga tewaliwo muntu mukulu waka nti wabeerawo taata ne maama so Jose gwe tutwalanga omukulu muffe nti yatukumaakuma mutuli bulala mulimu ani naani kumenyere kumanya mulimu Jose Chakala mulimu Sibitoka mulimu Pastor mulimu Aka mama Nakanjako Patricia ow'olubuto mukazi wa Pastor nze mwalimu n'afande Vipawa Tata Chimbowa Petro kola group nene mushiyalinga muti ensimbi ezo mushiyalinga muti ensimbi anti kati ekirungi ekiri okuffe nti tuli bulala as a team nti buli omu ali solo in his own way whereby buli muntu alina page here right so kati tuli bulala nga eringa umbrella nga onogamba nti Ebons but nti tedi officially nti eri under someone nti muntu omuti muli signed under one person Ebony is yo eri signed under kati for us njawulo eri kuffe nti tetuli signed under one person everyone grabs his own thing nti omuntu asobola okujja n'awaddiiru n'agiwa musiraamu nga ye musiraamu waddembe obutawa Chakala musiraamu waddembe obutawa Patricia just ekyenjawulo ekiriwo nti buli omu ayambako katugezolesa eddiiru n'ogiwa musiraamu nti Jose asobola okujja n'anyambako Sibi asobola okujja n'anyambako buli muntu n'anyambako netukigusa naye bamuleetera netukola kintu kyekimu okitegeera tekinkakatako nti we bampa miliyoni 2 Jose nina omuwayo akakadde naye Jose naye bw'afuna eyiye mpozi nga gwayagadde so Jose naye bw'afuna ddiiru so mugikozesa nga umbrella umbrella because bantu ekintu kyegatta kyokka bantu bebatukola ki bebatugatta abantu bakitutte nti akayimba ke mwayimbye buli omu n'atera ku page ye twakutegedde mwabadde ku Sibitoka banagamete Sibitoka ngambye abantu bakitutte asiwe kyabadde mwabadde mukola mutya muyimba mu byammwe ebimbira byange tuyimba mu byaffe tetulina gwe twategedde Sibya akyali mu kibiina mwali Sibya akyali mu tuli bulala mwali nadi nga nkunyonyodde nti buli family ebeeramu n'obukuubagano naye yonna gye kigweramu mala ne mutuula wansi ekitegeera ng'era abooluganda because tumaze ebbanga ddene nga tuli ki ate tukyali nnyo ba mikwano tuli ba Luganda lwansonga kati buli omu ategeera nnyo ate munne kugamba twetegeera nnyo ekitegeera ani ate bu audio obufulumeyo mu gurupu zammwe sijja kulimba nti mumanyi naffe tubwesanga buli ku mitimbagano ate ne audio ze batazadda zadda nnyo because nga nti kino kye twakingira tetukimanyi n'okukola kyo twagikola tetukola ki tetulina kye tumanyi so bangi abatukwasaganyizaako sente nyingi ezaabula ndati long run ekitegeera nti kati n'otukesera nga tolina kyakukola olina kiraba bulabi because after all kyodana kitwali tubala tetubala sente tetwali tubala kulaba
tusobola kubanga bagamba ku audience ezafuluma sente ezivaayo gyozazitwala zonna sente ezivaayo gyozatuwa katono sente ezivaayo tulaba mutuli bulala nga buli omu obanga tulaba according ku audios ezifuluma buli omu amaaso agatunuuliza Jose yakola kino Jose yakola kino Jose yatukola kino Jose gwe ngaali mu ttiimu tusiigire ekifaananyi ekituufu who is Jose mweyo mutuli bulala era ne bino bye tuwulira ebyogerwa bituufu wabyanjwanya Jose okuba kusiga kifaananyi mutwalanga kati atukulembera in fact atukumaakuma ffenna kuba ye muntu kala atanyiiganyiiga ne waba anyiize takuma busungu musobola okwevuma kati nembera nga bagenda olwana then edakika eziddako nembanga museka so kati nga buli kintu kyonna ekibeerawo mu bulamu fe abantu Katonda yatutonda nga tuli beekwasi twekwasa okitegeera nti ogamba sifunye sente kati sizifunye lwakuba saakeddekera kumaca saakedde genda kukola nti buli kintu kyonna wabeerawo omuntu alina okitunulamu nti kino kibuze gwe era omukulembeze ndanga olaba Museveni nti ekintu kyonna ekituukawo mu ggwanga ye gwe bakola ki gwe bapininga nti yegwe kino Alan Cruz ne crew yonna kyonna oba sente zibuze oba kibatunuulirani naye tekitegeeza nti gwe aba akikoze ki obutamanya nga gwe mukulembeze era kibeera kwani so tekikujjaako musango so byonna byolaba bye bamuzingako because ye mukulembeze era gwe kirina okukola ki okulya otunulamu bababbye ssente lwaki gwe era tujja tunuulirani gwe so bwekito bwe kiri oba nfuna kyengeza kugamba tekitegeeza nti webagamba nti yabba ssente yazibuzaabuza nti gwe baba alina otunuulira notugesa nga tolina gogenda kwekwasa kati ngaolina kwekwasa ye lwaki batubba ssente ku labonito lwaki zino ssente zibulankana lwaki ono teyafuna kino because gwatukola ki gwatukulembera so zonna zirina tunulamu gwe mundu kati gwe ebigambo ne live gye twalaba sibbi gye yakola gwe nga munnakibiina ali munda oba gwe kasa zino oyogeranga gwe ebigambo byakuyisangawo era byakuyisa bitya ebigambo tebyampisa bulungi but we are humans buli muntu akola ensobi naye wotegeera ensobi yo kyekisinga obulungi kyekyasinga okuluma mu bigambo ebyo ala ne mukye kyasinga okuduma mu bigambo kansala yayogera but engeri gy'ataayogera nga ataakinga nze direct tewali kyankwata ku mutima kunnuma nnyo but gwe yataakinga we solved the things twabisolvinga naye kugambe tubeeramu n'entalo ng'era abooluganda ng'era abagalana mugenda mukola mutya afande teyasigning out nagamba avuddemu tulibulala yasigning out nagamba avuddemu so tetumuyinaako buzibu wali omwidemu nga avuddemu tulibulala kati ate omukubako founder ate aveemu so mwali talina gye yali alazi ani akwata video za tulibulala ani abakwata kale tulina abaana bangi ate abakwata mu kusooka twalina Fadix naye ka tulina bangi Oweni waliwo Owen Shutsi tulina Muzaffaru Koli tulina Pentagoni tulina Brian kugamba bangi kati ng'otunuulira tuli bulala family eyo muntu ki bw'ogamba oba mpaayo abantu 5 ng'omenya ekyenjawulo kye balina ng'ogamba nze so sikirina naye ono Katonda yakimuwa abantu 5 mu group yaffe abantu 5 nga balina something ekiri exclusive ng'ogamba ekyo Katonda nze yakimpa naye yakimuwa naye kinyumira kale ekiri ku tiimu yaffe yatuli bulala buli muntu wakabi mu ngeri ye ate ali extraordinary so wemba ngamba nti kati abantu nga ndaba bonna bakabi nnyo kuba ekirungi ekibaliko teri buli muntu yeeyiza content we teri ayiyiza muntu content buli muntu yeewandiikira so Tata Chimbo ali extraordinary okuyiya Jose Chakala ali extraordinary Pastor wakabi Ak Sibbi menyani bonna bakabi kuga buli muntu alina kyasinga munne abantu ono kati wasala okukola kinene omuka
ekitegeera kyekinjawulo ekiro kyekyatugatta okubanga ffenna twegatta because buli muntu mulimu abawala akabi kinamu abawala kandaye Patricia mama Nakanja abawala bangi bangi just nti waliwo bana abasooka yalina account naye yalina account akolako content owuwe akola bambi ndwawo mulaba content we simufunanga tatera nnyo okupostinga naye nga ayina lastly ku family Jose as a leader afuba okukebera ku mbeera gye muyitamu ng'abantu kinnoomu as a leader ate bakkeberako n'okumanya musiraamu oli otya gundi otya kubanga mu lutalo lwe twalaba olubaddewo emabegaawo ng'olabanga maybe oba waliwo ekitatambula bulungi atukeberako nga kugamba nti yatukumaakuma ye muntu ogerera ku makya kuba nga kugamba nti temubulamu ntalo nti ng'oyombye ne sibbi n'abeerawo wakati wammwe n'abatabaganya oyombye naani ye muntu aliwe nga ensonga sogisiringa mangu n'oba n'ekiba nga waliwo obuzibu obunene so atukeberako era onakubira ya oli otya oli bulungi lwaki tusinkanamu kugamba atukumaakuma ffenna kale watandise okuyimba natandise okuyimba naye sitandise kati natandika dda nga kugamba nti kase natandika dda kuzanya comedy ekyoto kyange kyali kyakuyimba lwaki nze mpulira nga kugamba comedy calling yange but neri calling yange it is part of me ogenda bi balancing si bizibu bya kubalansinga munaye fa bekolera schedule etambula nti leero ngenda kubanzanya content obudde buti ngende mu studio ate ekinyonyi kya studio ntogibeeramu buli ssaawa yagambye eriggwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus nyanya 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere olimba baleeta batya ekimwakyo ekimwa yimba mumpulire jebale gyotuusako ekimwa jebale gyotuusako ekimwa kyo kusaba nzijja mu kimwa obusungu bwadde okusiza bulungi mwala oluyimba obusungu bwo bungi wasinzidde kuki kuba mu luyimba owulira omuntu alina obusungu nti munnange mu nsi muneeno abantu boogera ebintu ebyekisiru alanya abantu boogera osooka obeera ng'oli awo naye omuntu nga akusibako okugamba nga gunene n'atakumanyi ng'akulabye kati akwogerako so buli muntu gyali bamwogerako so nabeesingako ekyo nti abantu batwogerako bajja twogerako balitwogerako waliwo yakutuusaako ekimwa abantu bangi banjogeddeko oluyimba lutambudde oluyimba lutambudde bulungi luli mu weeks 2 infact wiiki eyokubiri tennaba nakuwera but luli kutambula bulungi ani yalukoze bamwita D-Ranks studio yeyo eri awo Salama Road sofa olufunyemu kasente oba okyali mu promotion nfunyemu kasente soba mbuukinga nyingi naye si byangu neyo collab by the way najimbeera ne D-Ranks si single ogambye si byangu okuyimba ki ekifudde okuyimba okuziba nali mmanyi nti engeri gye ndi star ku TikTok tisina wentuuka nga tebakolaki ogende eggulu bakolaki ogende emasindi bakolaki buli wamu bakumanyi naye muganda ye neŋŋamba kati engeri gye bamumanyi kati ekyokuyimba kanti nakyo kakikoleki
kankisembeze muganda wange anti tusobola okuba nga tunyumya ano tuseka neze nga nina akayimba nsa kukolera mu challenge notagikola bana ebi disappointing namenyika akayimba kasoka kenateekayo muganda wange okundaga nti sisobola kyatandikira mu group yange mwennyini tuli bulala omanyi muganda kizibu okumatiza abewaka osomatiza abala bonna naye abewaka bamatiza nti osobola kwegala ndowooza nga tebakinda bamuti nkola ki nti nsobola so bwe basooka okuŋŋamba tasobola biveeko nga bajereganze kufa wali driver wa Land Road atobye yemuka Jose Jakala yeke nnyini aŋŋamba ey'okuyimba nedda nga teri akisuubira nti nsobola okukola ki okuyimba bale si byangu kati oleeta olw'ekimwe ndeeta ekimwa nga teri akisuubira okibayitira mu gurupu mune balenge gye balupiikinga ne balwagala naye kyenazudde mu byonna nti buli lwokola ekintu ekirungi abantu bakikiriza ne bakyaniriza nti tekyakomye nti gurupu yange yokka kikkiriza kyembeesinga but even the public nabo bakoze ki bakyagadde naye nga ojja nokera ku bachano nti ngenda tandika okuyimba olina challenge y'omuntu gye walabye n'ogamba olaba noona nkoleddeko Rebecca Jingo yakoze ngamba olaba onaakola kuga abantu bangi bakoze wenna mentioning omwezi abala bajja gamba ati Flavia Namulindwa nga akoze ne ngamba noona akoze because tubamanyi abo bo kizibu okuddawo n'atula mu challenge y'omuntu okujja kulimba bino okubanga lwaki kabine nomanga lukola n'omutima gutya nakulayeko ng'oluperforminga ku stage stage nyingi zemperforminze naye reception yeri etya nganga bakwanjudde ng'omuyimbi bakwanjula ng'omuyimbi omanyi kati ekyenjawulo ekiriwo kiri kimu eno nti eno obeera star naye mukuyimba obeera upcoming bakola gati oli upcoming audience nti baba bakumanyi era ojja ne bakuba edulu nti banaye musiraamu yazze naye nga ne batandika owuliriza kyokola kikyo era nze Diddy Musiraamu nga mu comedy wendi Diddy Musiraamu it is the same name kati akasente kogenda okujja mu TikTok ogenda kubanga okaze eri mu kuyimba ng'otoolako nga bozeeyo ekimu kyo kimu ne mu kuyimba katandise okujja bambuukingira ddala nno bakuyita kuyimba kimwakyo kimwa nina okuyimba nga busatu emabega bakuyita akasooka ninaye bayita ekibbiitu ninayo tudduutu njagala omukazi omumpimpi nga mulungi nga kama wano wansi nsi tudduutu nako kange ninayo ndi naawe leero so ngenda naye nga okusingira ddala bampita kimwa zo bookings zifuse bookings kale yani kwagadde okubookinga akuba ku namba ki asobola okuba ku namba yange eri 070 17 79 49 okay so okunfuna wonna naye wala nyimbira sente nyingi oba ontwala wala nyimbira sente nyingi kiki wandyagadde okugamba omwana ali eyo nga awulya muli eri abeego baba tuli bulala ayagala obeera content creator kikyasana okwa akawunti agina naye ekonye akawunti ekonye just kyolina okusooka okukola mu byonna kukkiririzaamu ng'omuntu nti nsobola nakugaa nti nze nekkiririzaamu ngaki ng'omuntu sadipendinga nnyo ku bantu balala nekkiririzaamu ng'omuntu nosooka newekkiririzaamu then notula nogamba kiki nyinza okukola ekyenjawulo because byonna abantu babikola ki babikola naye gwe ki ekikufuula ow'enjawulo kijja okuleetera Alan Cruz okutula ku sikiiti yo agirabe ekyo olina okiconsideringa then ekirala olina okuwaayo obudde bwonna njogera ku time kitegeeza buli kyokola kyonna olina okuba nga ofukasingako ekyo ekintu kyoyagala okukola ki okubeera oba okukola ne sente by the way ne sente olina okiteeka mu sente kuba teri kintu kibeerawo nga tekiriimu sente so byebyo kale yo last remarks eri abawagizi bo tuve abawagizi bange mbaagala nnyo naye nga mumpagira mu comedy badde mbasaba ne mu kuyimba mumpagire kuba ku byonna sina kyengenda kusuula byonna ngenda kuba nga mbawa content wise mu comedy ne mu kuyimba era ennyimba nyingi zijja munda z'omukwano kana akayimba era mbeebaliza ddala temujjanga okwo amina ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Alan Cruz gemanya nyongero bebaza mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde okutuuka obudde buno nga tumaliriza kozi Alan n'ekirala nyongera ononsonyiwa okusalamu nebaza abantu bano wammanga nebaza Jose Jakala okubanga asobola okuma okutubeererawo nange okumbeererawo ng'omuntu
okola kyamaanyi nnyo. Nebaza buli muntu yenna ali mutuli bulala. Sibitoka Tata Chimbo wa Pastor ka Mama Nakanja ko bonna kimino mmanya timukola kyamaanyi ne Owen Shoots atukwata Muzafaru chokola kyamaanyi nnyo tujjango okwo. Mbagala nnyo ne Mick chokola kyali kyakabi nnyo Blood. I salute you. I love you so much. Kale sagala kusukako wano olunaku olwaleero for now niswe bulungi mwera. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. What tiles are these? Modern tiles. For quality and durable tiles that never fade with unique designs, get Modern Tiles. Modern Tiles. Yagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'obanga ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki. Okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus nyanya 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com. Ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere.